Buli lukya obutondebwensi bwongera okwonoonebwa abantu naddala abatema emiti ssaako abeesenza mu ntobazi naddala mu bitundu ebinaanidde ennyanja Nalubaale. Mu kaweefube w'okulwanyisa obutondebwensi buno obutaaguddwataaguddwa, ekibiina ki Uganda Girl Guides nga kyetegekera okujaguza emyaka 10 nga 16 Desemba omwaka guno basimbye emiti egisoba mu 4,000 ku ssomero na Kivubo Bbulu ssaako n'entebe mu zoo. Kaweefube ono akulembeddwamu baana b'amasomero era buli mwana asimbye omuti mu bifo bye balonze ng'emirala bakugisimba mu maka gye bava. Caringa ku bino ebibala ebirungi abatuwadde emiyembe, amapaapaali, ffene ne ovacado. Tugenda bikeyaringa bulungi tubifukirirenga everyday paka weerikula. Okusinziira kwa kuli ekitongole kino mu ggwanga, Susan Namarome agamba nti abaana abato gy'emiti egigumiza ekibira nga nabwe kityo baagala okubatendeka okukuma obutondebwensi n'okusimba emiti ssaako n'obukulu obukirimu ng'eddagala, enva n'ebirala. Yes, okulaba nti obutondebwensi oba alabye ekibala takitema, takilinyirira, alina okulaba nti akiprotectinga n'ayongera kusimba birala. Era ne mu maka tubagamba alina okusimba mu maka mu ngeri ya kufuna n'enva, eddagala, endiirwa, byonna nga tetwagala kubanga tugenda ku bintu ebiri introduced to us nga si bya Africa. Ono ayongerako nti emiti ginnansangwa gigenze gikendeera ng'egimu gikaddiye ate emirala gikolwamu embaawo nga bandyetaaze okugizzaawo. Ensonga ey'okupreservinga oba ey'okulaba nti tusanyaawo obutonde okulaga nti kati tulina okwongera kusimba miti mu zoo yaffe kubanga tumanyi nti emiti egimu gyakala, egimu eza baagitema, egimu eva gyalwala, kati tulina okulaba nti tuzzaawo emiti. Guno muti gwe tusimbye leero guno nga bwe mwawulidde okuza nnume. Dr. Eunice Kateshumbwa akulembeddemu enteekateeka eno agamba nti ebibala kye kimu ku bintu ebikuza abaana nga balamu bulungi era akubiriza abazadde nabo okwenyigira mu nteekateeka eno butereevu. Okulaba nti omuntu alina obulamu obulungi aba alina okulya ebibala. N'olwekyo tubeera ne fruit trees ne tubagamba balina okugisimba bagirabirire obulungi eryoke ebale balyoke balye babeere bulungi. Kampeyini ey'okusimba emiti ejja kweyongera mpaka omwaka guwedde. Kati bwe tukola eno kampeyini abantu ne bategeera nti tulina okusimba emiti era beeyongera nga basimba emiti n'omwaka ogumu. Enteekateeka eno yekulembedde okujjukira emyaka 10 bukya kibiina ky'abagayidi kitandikibwawo mu Uganda. Richard Mwanje, BBSKATI. Kakati by'ebitongole by'obwannakyewa bisabye abazadde okutasuulira buvunaanyizibwa bwabwe eri abaana baabwe nga bagamba nti kyakuyamba